Fana wasebeti. Mana mama mbate sipako kiramuko. Buzibu kitatu. Nkusaba kalulu kabobi wene Uganda. Nkakuwa. Nedda soko lindeko baba. Buzibu kyate kitatu. Mbadde nsaba twogere mu ng'abasajja tonkola bwoti. Yes, mbadde bobezi ku bwangu. Anti ongambye saba kalulu kabobi zene nkakuwerawo nenjongera amaanyi. Si bwoti muganda wange. Amanya nze Bashamu wa Bobi. Bashamu wa Bobi. Yes. Ekinyimirizisiza wano okuyimiriza ononsonyi woyinza okuba oli ku budde. Ekibiina kya Nuupu ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayita mu nze nga tebantumye wabula nga neetumye nga nze olw'ebbanja lineewaayo nange okutuusaawo okusasulira eggwanga lyange. N'ensalawo nkusabe akalulu ka President Kyagulanyi Robert Ssentamu 2026 yalangiridde yagambye akomawo muganda wange. Yagala nonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes sir. Lwaki wali agadde mulonde? Ensonga lwaki naali agadde omulonde mu Uganda gye tulimu sisuubira nti embeera ffenna nga abalala bwe bagira banaawe boogiraba. Njiraba. Twetaaga okufuna ku masomero amalungi mu ggwanga lyaffe. Twetaaga okubeerako mu ggwanga lyaffe nga lirimu amalwaliro agasobola okutuwa saavisi gye twetaaga nga bannansi. Twegomba okubeerako mu Uganda yaffe eno nga abantu baffe tebawambibwa nga bebawambibwa kati ne babulawo. Tubeereko mu ggwanga erina security esobola n'okuuma ssente zaffe kuba wawulidde ne banka yaffe ey'eggwanga bagihakiriza bagipm ne bazitwala. Twegomba okubeerako mu ggwanga ng'amakubo ge tuyitako ge tuweerako omusolo ng'olaba nti kituufu omusolo gwange gwensasula gwo guno gulina kye gukoze naye ate ebyo byonna muganda wange tukkiriza ffenna nze njagala nzikirize gwe naawe okkirize nti Kyagulanyi yasobola okubikola kuba saawa zino tulina obukulembeze obuliwo naye tebiriwo ekitegeeza tulina okukkiriza nti tulina okyusa ku bukulembeze osanga nabyo bijja kukyuka nga tukkiriza Mukama Katonda. Kakati nina ekibuuzo nga kimu oba bibiri. Yes sir. Ekisooka ebintu ebyo nga wobyogedde okkiriza nti we tulonda Kyagulanyi n'Africa President bitereera kubanga byebizibu bya Uganda nkikkiriza. Twesige gwe neesige Kyagulanyi nege mba neesiga kalulu kange ngenda kukabanja by the moment nga wangudde n'atabikola naye naalumba ye oba gwe. Fembi oyinza obutatulaba kubanza mu simu mbeera ntambula butambuzi. Otambula buli gwosanga gusaba kalulu. Yes. Bona omwoyo gwagwanga owebane. Kyennyinza okugamba ku ekyo nti ffenna tukkirize tubeere n'okukkiriza mu mitima nti ajja kukola kuba byakoze bingi bye tulabako ebituwa essuubi nti alikola n'ebinene ebisinga ku ekyo. Singa takoze bino twalibadde tugamba nti neeri tajja kukola naye byakozeeko ebitono saa zino mu kabanga kabaddewo kano ak'emyaka emitono. Tukkiriza ffenna nti agenda kyusa binene nnyo ate nga tumwesize ne tumulonda. Kibuuzo nina ekirala kimu ate ye kankibuuze ye singa tugaana oyita mu kalulu abamu twabikoowa dda tulinayo option endala. Sijja kulimba nti nina option endala gy'amanyi kubanga omuntu gwe tuli mu kufayita agamba yajja naki namuntu kirowoozeeko bwe tubanga tufayita agamba yajja namuntu ayinza okulowooza nti tulina omujjako Mukama waffe mugambye kagambye tulina option endala tutegekedde kyekibuuzo kyange ngenda gituusa mu naye nga kulembera eyo Kyagulanyi mugamba akalulu kange nkamuwadde emisana ng'ensi yonna eramu. Nsaba busabi wanaaba nga akamaze okalisiivinga era n'awangula akole byonsuubizza kubanga gwe Kyagulanyi gwendaba maaso Kyagulanyi ngenda kuttamu omuntu singa tokola ebyoyogedde. Kale mwana wa mama neyanza nnyo neyanzeke nange akaddeko olunaku olungi sewo. Amin.